then sigadde tuzigambe tuziveetinge tulabe muyimiriddewo kyenkola ki ofisi yammwe eriwa minisi za meeting ziriwa oba okitegeereza awo netugamba naye okusingira ddalako okuba nga tukolera omwana n'omuzi tugenda kukozesa subregion kubanga zo zigenda kubeerawo tugatako subdomains ne subregions tusobola okubeera like around 35 association and tusobola okutambuza eggwanga for some good time then n'ebirala bino tukyabagambakubanga mwenna akuba nti nomwegattanga abayini mwebikuuma eikozi abakozi emu eyokulwanirira okulwanira cooperative but kigambibwa nti omukulu Dr. T yali yawandiisa federation era nga yagamba nti mmwe kulabika muliwo nga ebiwandiiko wabirabyeko bimaze ebbanga yagamba mwaka mulamba nga weeri nga togimanyi nga sigimanyi nawe ndowooza ofunyansa naye yagamba nti eyiyo eriwo mu mateeka naye yammwe eriwo etaliwo mu mateeka nti temulimu mu mateeka agende mu kooti munaagenda naye mu kooti nga bwabanga bwalowooza omukyala amanyikiddwa nga Cinderella King herself yavuddeyo naye n'abaako ebigambo byayogedde n'agamba nti federation eno bweri era agyagala nnyo naye bamembers abamu balimu ku lwabwe because tamanyi bani abagironda n'ebintu ebisigadde bwe bityo okuba nti yali president absent kitegeeza mu baba batali president yalondebwa balondebwa kubanga erina komiti erina buli kimu erina ne minutes erina ne attendance list byonna olina kujja mu facts n'olaba yegwa omusajja ndowooza asinga okwagala industry oba oliawo fenna tugyagala abantu bangi bagyagala bantu bayiyewo nnyo mubirimu industry bagituyanidde bagirabyemu ebibagyagala era twakulabako ngaotabaganyako baganda baffe oba baganda bo n'okuli kingisa bebekulu n'abamu bapalaso but kingisa emabegakaawo twalaba nti bafunamu obutakkaanya nga federation kingisa ebikonde byebivuga but era still naye ennaku zinavuddeyo n'agamba nti ye tagibala era ye akyakulembera saha yesimbawo era n'akuba ne campaign n'asimbibwa singa yetakikirizamu teyandisimbirwa era teyandiyimiridde mu maaso g'abantu basaba yagamba nti yabbibwa akalulu era ye pulezidenti w'abayimbi mwabaliko muli ku byamu ekibwaba bwati bwagambye amazima go abantu bagamanyi federation eri abagikulira bwe bali akakiiko ekalina kati ebyogerwa ebbali esijja binyanamu omukulu amanyikiddwa nga Dr. T Dr. Yudaman yavaayo emabegakaawo mu parliament nga bweze byogerwa n'agamba nti yakwata etteeka lino limwagala okuba nti muteeka mu nkola eya copyright law n'alitwala ku law reform commission nti gweke nnyininyini ekintu kyemwagala kubadde yakiwa ba law reform commission okuba nti nebakitambuza mwekimwagala naffe tuli mu following up okulaba nti netufuna copyright law lwaki twayingira mu mbeera eno okwegatta tutambuze eddoboozi n'okufuna copyright law nga tuzze nga tuli political nga tulina pate yonna gye tuyimiriddemu wabula nga tuzze independent nga ba musician okusaba ebyaffe naye olaba nti ebiseera ebisinga mwami Weatherman lwaba asabasabira mu office of leader of opposition of course kiyinza ogire kuleetamu obudire lwansonga nti ate bali baagala okujja mu buyinza ate basaba copy ati awo ebiseera ebisinga bayinza okufunamu conflict self interest eza ani nga bw'omanyi ebiseera ebisinga mujja wayinza obutakuwa kyakunywa not because enyota tekuluma but because agamba bw'anaakwoja agamba ondabye kusobola so ebintu ngaobwo omanyi gezaako okubeera so nze ndowooza yandize n'atwegattako nga omuyimbi leader so singa opposition leader netutambula ngaomuyimbi awo tujja kutuuka abantu beebuuza edikeezi ogamba nti gwe tuli munnabyabufuzi naye etteeka limwagala okuba nti nno musapotinga baliise mu paliamenti bapolitician benyini balina ogiteeka ku nkolo ne bakkiriza gweogenda kulwana otya bw'oba tokolagana n'abapolitician oba nti oliisa nze okuyita munnamawulire nkoleko interview tekitegeeza munawe mba mpita munnamawulire nkoleko interview tekitegeeza mugi munnamawulire nfuni
Zogendo gamba politician nti nno mpa copyright kikyefula politician. Okuba nti Edikenzo wakoze oluyimba sibiwulira abantu ne bagamba nti oba oliawo wabadde ozzaayo faya naddala ku bantu abavubuka basayidi eri. Nze ntambuza bubaka kuduzimba nsi era bwe ngamba nti sibiwulira omuntu aba akifunye kubanga abagambo bingi ebyogerwa ebikunze ebiteeza abantu bakimanyi kuba nze buli omu bbanga lyonna sinabina bika nyinza abantu bazze banyogerera ebigambo bingi mubimanyi mubinyini naye siriiwo. Okuba nti nno oddamu ku social media ennaku zino ekutta omuliro naddala pages ez'amaanyi za Edikenzo Musuuza abantu bagamba nti labika kati ennaku zino zaamu obusungu kubanga oli emotional. Kyekyo ekituufu because ekibiina federation kirina omwogezi kirina amasannyalaze omulimu gwe ki nga bwe buli omu ogenda omuddamu social media. Nze president nze mutwe ate kyenyanja ekifa mutwe kisobola kulaba nga ate federation abantu bagifiisa n'ensirika nze president waawe notapa. Kati omulimu gwa ffina amasannyalaze gwe guliwa ogwamulungi? Ffina abadde aliko muwolide yafunamu obuzibu yafiirwa nagendako ne mu mbaga abadde akyali nyazi. Nga tumaliriza still Edikenzo twalabye waliwoko empapula z'amawulire zavuddeyo oba oliawo ne zigamba nti ddiiru ya Edikenzo Musuuza eyiise kino bwe wakirabye kuba twakulabye ngaokiryakitengako yabadde bayita emu ey'okukiddamu ate babadde bategeeza entuufu yabadde yadde ziramu kibuzo kyomu. Abantu bagamba nti abantu bagamba nti Edikenzo okuba nti ddiiru yayiise ddiiru kiri mwabadde nange simanyi kyobola nabazzemu ne mbagamba propaganda bwaki mufakinesi. Eddie, we have heard of you ng'ogamba ogenda kusinkana president wa Uganda enteekateeka zituuseewa. Tunaba kufuna appointment tunaba tugifunye njababuulira nammwe mutuwerekereko mukwate ku bifaananyi. Ogambye otya sebo? Wangi mugule amasuuti bw'anaaba twadde appointment mungoberereko nammwe mulabeko bagagazi babeera balabe. Waliwo abayimbi abagezaako okulwana ekintu kino kyolimu kyotwaliza federation. Balina okukirwana bantu abamu tebanakitegeera ate abamu bafunayo kasente kuba abantu betusaba ebyaffe ambasada baabwe bakwano baabwe bagonde baabwe ate oluusi babayitamu okubawa message zinjawulo kubanga batufisa but still for us we are here and we cannot stop kubanga kitulwanira tukimanyi era twagala kulaba nga tulaga mpola mpola. Si kyangu okusaba copyright, si kyangu okugamba celebrities zikyuseemu, si kyangu okwogera ku bad contracts and bad management, si kyangu okwogera ebintu ebyenjawulo. Mafia media okitegeera tubadde tujja mafia media entugamba wakoze mafia media okimanyi kimanyi tetujja gendayo kujja maiza twonoonye emirimu gino naye katubakwata embola banaagaana natubagirako naye ng'onookiggusa ekyokuba nti kuba kati abantu abasinga bagamba Edikenzo copyright yese ebaddewo abamu bagamba Edikenzo yeefudde omuzira gwe nga golaba like sineefuulako muzira sina buzira bwenjagala ngezaako tereza mulimu gwange kuba nzadde abaana simanyi ani agenda kuvaamu ayinza ekyokubira abawagizi bange abaziba mpagira emyaka gyonna bazadde abaana mugenda kuvaamu abayinza embaana baabwe ate nga baziba mpagira ate ekirala ndi munauganda nino girwanira. Obuzibu buno bwonna buvaawo okuba nti mwerumangana kuba twala kati abamu abayimbi sinalumana muntu yenna batugisorganizinga mumulya kuba buli wombuuza mulya mumangana n'obuuza n'oli mulumangana gwe ng'okola tetunalumana muntu yenna badde abantu bajja kwetereza bajje ku kiteefu. UPRS terina sente zeyampadde akubabbi era bitugenda okukola ku byatulese mu nsonga UPRS nze sifunangana kusereza UPRS kukyangambaawo waliwo okwemabegako be bagamba nti bakuwayo akakanya bayimba ate ani omukulu jjajja Fred Banton yagala bamwadde 3,500 bamuyambye nabuyambi akoze sifunangayo abo babbi naera tugenda banoonyerezaako mukama kisaase balina otereeza. Waliwo omukulu ali mawulire ennaku zino agamba mbunno mwafunyemu obutakkanya ng'ate mumanyidwa mbadde bamugwanira nze siri okwogera ku byantalo mumbuulire ku bennyamba nabo gye bali siba nkola charity temunnabingiza muli mu ntalo ani ababye muze ndiokulwana nabantu nze sirina musajja mulwanyi wa ntalo ndi wano kulwanirira byange naye kati gwe mukikyusizambu nnyomba n'abantu sina bwe nyomba nange
mba nazo zesiyo mba nazo So ekintu kino kigenda kufuuka kitya naddala ekiba tutegeera okwanjulira bwa pulezidenti oyo simanyi kubanga kisikola mu state house tunaba tufunye appointment mukama asaasidde nga tugendeyo tumulaba nga tumubuulira embeera etuyisibwamu bw'onyiiga obeera otya Eddie obeera happy nkulaba wanje nze sinyiiga kendinyiiga onondaba oli olindaba mu modo nnyo ojja kutya